Yes, mama jebali. Kale sebo, na jebali kusi. Ojja kwongezaamu ku ddoboozi katono. Amannya? Sebo, amannya gange nze Nakati Sise, muwala w'Omugenzi Pastor Yiga Agasiimo. Buzibu ki Pastor Yiga Agasiimo w'Ekawala? Buzibu ki bwe mulina ne Pastor Jengo? Obuzibu bwo bubaddewo era weebuli olw'ensonga nti Musumba Yiga bwe yafa, Jengo Andrew n'amusikira. Bwe yamusikira ye yalowooza afuuse nannyini, afuuse ye. So ng'ate mu mateeka omuntu bw'afa ebyobugagga bwe bidda mu mikono gya Administrator General bw'aba nga talese eddaame. Naye bw'aba alese eddaame alonda abantu abalina okutwala maaso ebintu bye. Kati bwe yali aleka abantu abalina okubeera abalina okuddukanya ebintu bye, tuli abaana bana. Nze, Jengo, Gavini ne Gift be baana bana. Kati abaana abo abana n'ateekawo ng'alaga tulina amaanyi ge gamu okola ki? Okuddukanya ebintu bye. Mu kuddukanya ebintu bye, nze obuyinza obusinga naddala kuba ye yalaba amaanyi, buli omu yamanya maanyi ge we gali. Amaanyi agange gaali mu TV okusinga kubanga era mwe nabeeranga. Amaanyi aga Jengo yagalaba nga gali mu ki? Mu kyaki. N'amulekera okubeera senior pastor. Naye bukyanga afa twali mu kwatagana olw'ensonga nti ye Jengo nga bwe nkugambye ayagala beera overall, ate nga tekijja soboka kubanga Jengo oli Omugenzi ye ebintu bye yali abyesobolera kuba ye yabyekolera. Naye Jengo si ye yabikola. Mu kumanya nti nno ebintu abirekedde abaana bwe yabirekera, kitegeeza yamanya nti ono waakwatira wano n'ono n'akwatira wano bajja sobola bitambuza. Naye tekisobose, ndowooza olaba TV kati weeri, olaba church weeri, ebintu ebimu kati Jengo azze atunda ebintu eby'enjawulo. Ne Jengo talina buyinza. Naye yeekwasa nti abeezaawo baana, atunda, asobola okubeezaawo abaana, asobola okuddukanya ebintu ebimu. Ebintu ebimu tetugaanye ng'omuntu. Nga olaba nti family ennene tebaagimulekera yekka. Era y'ensonga lwaki ngamba n'amabanja gonna agaliwo oboolyawo agasinga yagakoze ki? Yagataddewo olw'ensonga first of all ali extravagant. Muntu wa malalalala, ayagala nnyo okubeera awo nga ali mbutaala. Butya nze we yafa ku bya TV yagenda n'ajja emmotoka ez'enjawulo kojja Kimbowa ng'alina convoy. Avuga eno eyiye eba Makati, ne wabaawo esooka eno, ne wabaawo convoy n'ey'amagye n'ey'abasirikale. Si basirikale, convoy gye ntegeeza. Simanyi oba nkyogedde bulungi naye convoy gyengeza oba emperekeze. Kale emperekeze. Ng'emmotoka emu embeera mu maaso, n'abeera wakati, n'eno n'abeera n'endala. Nga za mugaso ki? Ate nze mmanyi bawerekera Musumba. Ebyo byonna awo wonna ssente zikola ki? Zigenda. Musumba Yiga ye nga ye yakimanya alina abaana muzadde. Era mu kubeerawo kwe wewaawo ye olaba nti yali akola ssente era ng'akola ki? Aziyingiza. Bw'aba nga ye yali azikola ng'abaana be ng'abasomeseza mu ssomero litwala emitwalo 45 buli mwana. Ky'ogamba Jengo omuntu nabaki? Ye ssente zivaawa z'akola ki? Z'akwata n'ateeka mbaana mu ssomero ery'akakadde akamu n'emitwalo 2. Zo ze ziba zivaawa. Ate ng'alaga ebintu bimuzitoweredde, tumulwanyisa. Bintu ki by'otugamba bye yazze ng'atunda, ajja atunda? Sijja kugamba nti Musumba Yiga yalina ebyobugagga bingi. Saagala abantu banfune bubi. Naye ebitono bye yalekawo byebyo bye njagala tumaintaininge. Jengo by'atunze ettaka lya kyaki lyali ttono, naye ttono wano abantu essaawa zino kyemmanyi abantu bayinza obbeera eyo beetegekedde balinzi bagenda bazimbira parking. Tebalina parking kubanga produce ezandikoze parking baakoze ki? Baazitunze. Naye nga yeekobaana n'omuntu gwe twali kale oba oli awo n'aligambye nti senga waffe takwatagana na Jengo. Naye beekobaanye
beekobanye batunda nti bagenda kuweerera abaana. Bwaba bagamba nti abaana babalemeredde, babaleete ewaka weewali. Lwaki abantu abalala basula mu kyaki ng'abaana b'omugenzi tebalina we basula? Oyagala basula mu kyaki? Nze njagala ku kyaki awo waliwo ffe twakulira awo ku kyaki. Waliwo ennyumba ez'enjawulo abaana ze basobola okukola ki? Okusulamu. Bye bagamba mbu abaana tebajjaawo, abaana bangi nnyo, babatulage nti baabano. Kuba nze waka abaana abaliyo omuwendo ndaba mutono nnyo ku baana be bakola ki? Be bagamba. Abaana abalala be bagamba mbu weebali baana mikwano gya Jengo. N'agamba abasipendingirako ssente eziwera ekitali kituufu. Bw'aba azisipendinga ng'era bimuyinze gwe eriyo omuntu agamba nti banaye binemeredde sibisobola, naye ng'agamba bimulemeredde tavaawo, alaga akyayagala obuyinza. Oba okiraba, nze sigaanye akoze omulimu gwe nga ye agwakoze era alwanye nnyo okulaba ng'ebintu bikyakola ki? Bikyaliwo. Naye byatunda ssente aziteeka wa? Bw'aba abitunze kikyakozeemu kyalaga ensi nti kino natunze wano abaana n'abakoledde kino, natunze wano. Ky'ogamba waba agenda kutunda ng'ebintu ng'agamba mpeerera abaana, taamwe ejja agenda kutundawa? Oba omwaka ogujja agenda kutundawa? Abaana bakyali bato kuba tulinawo abali mu P2, P3, P4. Kati abo abaana bakyalina olugendo lunene nnyo. Bagenda kusoma batya? Jengo agamba toli wa kika kye era gwe tolina mwana mu Yiga be yazaala, bituufu? Nze sikirinako buzibu bwakyogera bw'atyo kubanga si ye yankuza. Otegeera, omusumba Yiga yali kitange gwe namanya mu bulamu bw'ensi eno nga kitange. Sirina taata mulala gwe manyi nti ono taata wange. Mu Buganda, muganda wo omwana gwazadde abaki? Abamwana wo. Kitegeeza nze kitange, nze kuba musumba yaŋŋamba, muzeeyi yennyini yaŋŋamba ye ng'akimanyi nti taata wange yakola ki? Yafa. Mu kufa kwe ye n'akola ki? N'akwata obuvunaanyizibwa bwaffe ne baganda bange abalala era gye bali. Naye nkulidde ku musumba Yiga yankuzizza, yansomesezza, yakoze atya. Kati sirowooza nti nyina ekibi eky'amaanyi, nyina ekibi kyonna kyenjagaliza ebintu bye oba abaana baganda bange abato nti nyinza okubaagaliza okukola ki? Okubonaabona. Okiraba? Mpozzi ku nsonga ya caveat yasaasaana nnyo awo. Mbadde nzira. Okiraba? Ebintu toyagala bagabane ebintu byonna bitaddeko caveat. Kituufu? Ebintu okugamba mbu caveat ng'era bwe nagambye nti omuntu waafa bw'aba takoze ddaama ebintu bidda mu mikono gya gavumenti, mu mikono gya administrator. Naye bw'aba alese eddaame alonda abantu abasigala okukola ki? Okuddukanya ebintu bye. Era ng'omulimu gwa administrator si ye kwekusa oba ye kugamba nti nno yeegaggawaze ng'ebintu bye. Omulimu gwa administrator kulabirira bintu ebyo bitwala mu maaso. Omulimu gwa administrator kulaba nga buli mwana gwe bamulekedde afuna ekyo ky'ateekeddwa okukola ki? Okufuna. Singa abaana babeera bakoze ki? Bakuze. Naye ffe tetwetaaga ttunda kintu na kimu olw'ensonga abaana bakyali bato. Ate ne musumba yennyini tatulagirangako kutunda. Mu mirimu egimu gye yatulekera okukola, yatulekera tulabirire baganda baffe, tubakuŋŋaanye tulabe nga bakola ki? Nga basoma. Okitegeera? Musumba yaleka ssente mu bbanka. Simanyi ssente mmeka ziriyo, ate era sisobola mmanya ssaawa zino olw'ensonga obuyinza twakola ki? Twabukwata. Mu kulemererwa okwatagana ne muganda wange, nakola ki? Nalaba engeri ebintu gye byali bitambula mu ngeri si nnongoofu. Mu embeera ne njagala tukkaanye
we twatuula ku mmeeza ne tulemerera okola ki okukwatagana ng'ate tumaze osaba ki empapula ezituwa obuyinza naye nga ye already ayagala kuyisaawo ki bibye nga mu buli ngeri aba ayagala ekintu akikole kityo nga ne we tuba tuzifunye zigenda kukoma ku ki mu mpapula kye saayagala n'engeri ebintu gye byali biddukamu ku sipiidi ng'ate nkyali ku ssomero adde nali nga nsomera nga ne muzeeyi waali ng'era nkola naye era mba nsobola okukola ki kati wano baali bamaze okunfulumya nga sikyabiinako access bulungi. Bakufulumya batya? Muzeeyi wamala okufa Jengo alonda abakozi ab'enjawulo ku TV of Muchurch. Ku TV alonda abakozi ab'enjawulo okugeza yalonda personal assistant we abasinga mumanyiramu amuwulira we baalyanga ssente za Kimbowa Koja Kimbowa. Yani Koja Kimbowa y'omu ku baali baagala okugula TV bagitwale nkwagala ogikyusaawo amannya bagenda otuukayo nga maze okola ki nga ntaddeyo kavieti ne beecwacwana naye nze ebintu bino saagala nnyo kale kaŋŋambe nvuddeyo nga njagala otegeeza eggwanga abantu abaali baagala omusumba Yiga mwenna abaliwo olw'okubeera musumba Yiga nammwe mwenna abalina abaana abagamba nti ono omwana wa musumba Yiga nze nga nze sise ng'omu ku gwe baaleka obbalabirira oba obbakuza ndi ready okola ki okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwange wabula tebakola ki tebaŋŋanya n'omukisa guno ngutwala okutegeeza abantu buli eyaguze ku ttaka kino nkikkaatiriza buli eyaguze ettaka ng'okimanyi waguze ettaka nga Jengo ye yaliguzizza mbadde saagala kumalamu maanyi naye woba okyalina obusobozi nkimanyi toli omu oba temuli babiri oba muli babiri itsoke sibamanyi naye ntwala omukisa kuno bagamba obanga okyasobola genda ewa Jengo akuwe ssente zo kuba mwaguze empewo Jengo talina buyinza butunda. Tuddeko emabega wayine tugambye senga ate ye empalana yammwe agijjamu atya ne Jengo? Senga waffe oyo omulungi talina nnyo mpalana naye obuzibu bwange naye buli wamu yatereka documents ezikwatagana ku bintu by'omusumba Yiga ku by'obugagga bye nga endagaano z'ettaka azijja wazo ezikwata awo nkyakugamba nti yazikwata musumba bw'alwala bamutwala ensambya oba oli awo nange nagayaalamukaawo nti nze nali manyi kitange alwadde agenda kudda saasooka kutegeera nti tagenda kukola ki oba oli awo singa nategeera nalisobodde okuggyayo fayiro eyo kubanga nze yali agivunaanyizibwako n'omugenzi yagiggyayo mu kabini gye twali tugitereka mu kisenge n'akola ki n'agitwala mbu akuuma bintu by'abaana mu bikuuma yeebala akuumye naye mu kuuma kwe aggyayo emwemu bw'akola ki bw'agiwa Jengo kati bw'agiwa Jengo we batunda senga Nayiga bamulekawo like y'omu ku baganda b'omugenzi abalina okufuna singa biba bitambudde bulungi we balina okufunamuko ku by'omugenzi tebamulekeranga bukulu simanyi buyinza gyabujja ne Jengo kugamba nti bakole ki batunde wano tewali alina buyinza awo kaabenze sikola ki si buyina paka nga tumaze ogenda mu kooti ne tufuna obuyinza obwo ebintu ebyo singa twatuula ku mmeeza ne tukkaanya kubanga tutudde mu meetings ez'enjawulo nga tuzituulamu byonna bye tumala oteesaako Jengo agenda akola ki akola bibye tabituukiriza nange siraba nsonga lwaki nkola ki nzijjako kavieti eyo okitegeera kati olwaleero wenjogerera petition baagigoba baagidismissinga kubanga balaba nze sitaddeeyo musango Jengo tataddeeyo musango okitegeera
alenze nali saagala nsasage kugamba nti ntwekeyo olutalo nane ntwale Jengo mu kooti tulwanagane biki ebyo nga sikyagala nga mwera mukulemererwa ennyo ensonga lwaki nzize mu kamera nsaba administrator atuyambe ayingire mu nsonga zino kubanga Jengo ye ng'omuntu tasobola. Twawulira emmotoka y'omugenzi nayo yagitunda bituufu? Yagitunda bw'aba agamba nti ddala kituufu tagitundanga agireeta agitulage buli kimu ate nga tebagenda mubanja agambe nti nno nti sigitundanga agireeta ebeere weteekedde okubeera. Ettako gyawa obujulizi baalitunda ettaka lya kyaki? Obujulizi kubanga jjukira nkugambye nze nteekeddwa okumanya ku buli kimu ekitambula awo maaso. Ndi mwana ate ndi mukulembeze mu nsonga ezo. Mu ekyo sirina ndagaano zigamba nti yaguzizza ono naye ngenda ekawaala mpita ku ground ba neighbors n'abantu bennyini abakyaki bagamba omwana yakoze eki yatunze naye nga bo babadde bamanyi nti twakoze eki twakwataganye. Ssebo Jengo siteesangako naawe ku kutunda ttaka lya muzeeyi era awo wenkusabira nti abo bonna bekwatagana nabo mu kutunda ettaka eryo mukola kikyamu era nga mukimanyi mukwate ssente z'abantu muzibaddize oba abaana be babalemeredde mubateeke ewaka. Kitaabwe teyasoma kati ng'otunda otya ettaka lye ng'otunda olw'abaana basome. Kyogamba we banaasoma eno ttaamu ejje bagenda somera ki? Bagenda kukozesa like fees bagenda zijjawa? Ogenda tunda wange ewaka nawe otunzeewo. N'ekirala ebintu by'opangisa ebyo ennyumba n'osuzaamu abaana sibyagala. Ewaka weewali baana oba bangi akatono kabakako oba olina katono nga ng'olaba tekakumala kaba keekaakako. Nze njagala abaana badde ewaka balekerawo bazunziza mu nnyumba ez'obupangisa kuba kati essaawa zino landiroodi waba nga abanja $1,900,000 nga n'abalala we bali era ababanja kitegeeza abaana batuuse okulemerera olw'ensonga oli extravaganti oyagala nnyo ebintu ebyokusaasaanya ng'ate ennyingiza ntono. Era bizinensi bw'etyo bw'ebanga etuuse mu ssa erikolera mu loosi kitegeeza oba tokyakola. Awo we nandisabidde akendeeze ku ngeri gy'asaasaanyaamu ssente tusobole okukola ki? Okutwala ebintu maaso. Tuddeyo ku nsonga ya bank. Zo bank okyazinako access? Essaawa zino sizirinako access kubanga nazinako oba oliawo access mu mugenzi waali naye kati sizirinaako kubanga yafa ate nga we tuba tukwataganye ne tufuna obuyinza era ffenna bana fe abateekeddwa omanya omuwendo ky'oguli mu banka. Essente ezo ate munaye kiba zisobola otuyambako okusomesa abaana n'okubalabirira. Andrew n'alemako nti omugugu gw'abaana anti alina eŋŋombe gy'akozesa nze yeyandekera kannasale k'abaana. Abaana abo bakozesezza nnyo ng'ekyokulwanyisa. Nze mbadde nsaba bino tubiggyemu nti oli musumba, bino tubiggyemu nti gwe ayimiriddewo okukola ki? Okulabirira abaana. Tewali yabukusibako nti labirira abaana wekka. Tuli abaana bana abalina okukola ki? Okubeezaawo bato baffe. Ate ng'era bwe kityo bwe kirina okukolebwa. Egera okwetikka omugugu ogutali gugo. Omukyala gwe bayita Anet omumanyiiko? Omukyala Anet? Omukyala oyo yali mukwano gwa muzeeyi omumanyiiko. Bo balina buzibu ki ne muganda wo? Era bintu byebimu ebyo by'abaana. Kyekyo kye nkugambye nti abaana abali ewaka namba ntono ku baana muzeeyi be yazaala. Abaana oyo omukyala kati bali waba abalabirira eriyo baatalabirira.
gye bali eyo nga bakaaba nga tabawa buyambi ale nga talina musango kubanga era weba oli awo takoze eki tateekeddwa olw'ensonga tanafuna buyinza. Naye nze kyenjagala tukwatagane ebintu bino tulina obiddukanya ffenna. Ekyo bwe kiba kigaanye mbadde nsaba Administrator General ayingire mu bintu bino mu nsonga zino abaana bafune obwenkanya. Bw'aba atunze nga bw'atunze ekyo kyo eky'okutunda kyo nkibagamba yatunze empewo kuba talina buyinza. Kaaba omwana awo oba ani kaaba oyo senga nayiga talina buyinza butunda. Tewali alina buyinza butunda era ebintu byonna nga we mubitunze mubikomyewo. Tudeke mabega gwate gwina buzibu ki ne Kkojja Kimbowa? Nze Kkojja Kimbowa simulinaako buzibu. Obuzibu bwange bwali mu kutwala TV. Bamaze okulya ssente zaabwe baagala ffe nga famire tusasulire ssente ze tutalabyeko abaana ze batafunyeemu. Kati bwe kibanga bwe kityo like ekyo kyo kyennyini Kkojja Kimbowa oyo client nga muri ready omucompensatinga kuba ebyo bizibu byamu bya family. Nze siri ready mucompensatinga akwasagane ne Jengo kubanga byonna babikola bw'amateeka ate tebampitangako kuŋŋamba nti nno Jengo oba sigendangako wa Kkojja Kimbowa mugamba nti tuweeyo ssente bwe ziti tusobole okubezaawo TV. Waba agamba nti yaziteekayo okubezaayo TV sisuubira nti amabanja gaali payirinze nga wagayimba. Kigambo ki ekisembayo ky'oyagala tukuyambe? Kino kyennyinza okugamba era ekindeese wano njagala bwenkanya mu bintu bya muzeeyi. Njagala bwenkanya era obwenkanya bwenjagala nti buli mwana nga musaayi gwaffe aganyulwe mu bintu bya kitaawe. Kyekyo kyenjagala dhano okubeera awo nga kati essaawa zino enkola ekolebwawo bayinamu abaana n'ebyana. Ebyana be bano be batafaako be batalumirirwa abatafuna yadde 10 ku ssente zaawo. Ale ng'oba oli awo ebintu byabwe singa biba bikwatiddwa bulungi biba bisobola obbabeezaawo paka buli omu waasoma n'amala n'akola kinabaako kye yeekolera. Era mbadde nsaba kubanga ekituufu kiri nti tutudde mu meeting ez'enjawulo tukoze tutya tugezezaako tutya tulemereddwa. Mbadde nsaba Administrator General atuyambe ayingire mu nsonga zaffe. Kati ne bitagenda wa Administrator General n'agamba katule ku mmeeza solovinga ebintu bya family okkiriza okutuula naye ku wansi? Sirina buzibu era nzikiriza tuba tusobola otuula. Naye nga jjawo kiri nti ye ayagala wajjawo kino nti ayagala kuraninga estate yekka omu. Mba sirina buzibu bulala kubanga ekyo kyokka nze simwesiga kutambuza estate yekka omu ng'engeri gy'akolamu ebintu bye kubanga omuntu omu tosobola malako. Oli yali asobola olw'ensonga ye yali yabyekolera ate yali amanyi ebintu bye gy'abijja ne gy'abiraza. Tweyanza.